Tugendako mawulire gaffe agavudde ebweru w'eggwanga. Poliisi n'amagye g'e Kenya batandise okunoonyereza ku bakambwe abasse bannaabwe bataano ababadde bawerekera bbaasi etwala abantu mu bitundu by'e Nairobi. Kigambibwa nti abakambwe bano ba Al-Shabaab be bali emabega w'ettemu lino. Abasirikale bataano ababadde bawerekera bbaasi y'abasaabaze ebadde edda mu kibuga Nairobi ng'engeri y'okuwamu obukuumi be bakubiddwa ekikompola eky'ekika kya RPG akabinja ka Al-Shabaab ng'era tekuli n'omu asimatuse okuggyako abasaabaze abadde batambulira mu bbaasi. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe, akabenje kano olumaze okugwawo waliwo abantu abalabiddwako nga badduka badda mu ggwanga erya Somalia. Akabenje kano akoogerwako kagudde ku kyalo Iraq mu ssaza ly'e Mandera. Mu bufu bwe bumu abatujju ba Al-Shabaab be basaliddwa ogw'okufa mu ggwanga lya Somalia oluvannyuma lw'okukizuula nti be bamu ku bazze beenyigiranga mu bikolwa eby'ekitujju omuli okutta abantu, okusobya ku bakyala n'ebikolwa ebirala bingi mu ggwanga erya Somalia awamu n'ago agalinaanyeewo. This is Kingdom TV.